Alright, mbalamusizaako nnyo. Kadaaga kyakoze Mwami Yoweri Kaguta Museveni bw'ekitaba na kiini yandifunamu pressure eyinza omukola kusinza mu biseera bya kati nga tatuuse na 2026 mu kalulu okusinziira ku message eyavudde mu Rebecca Kadaga ng'atalazze mu East. Engeri gye bamwanirizzaamu yakanze nnyo Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Lwaki? Jjukira nti nno ekibiina kya NRM kyamma Rebecca Kadaga card okubanga ye flag bearer w'ekibiina kya National Resistance Movement. Naye mu message gye yasindise newankubadde yagikwese ngalaga yeesigamye nnyo ku kibiina kya NRM, obubaka obwabaddemu bulala. Ekyo njagala okitegeere. Okwaniriza kwe bamwanirizzaamu ye speech gye yakoze yabadde ku kirala nnyo, kyokka abawagizi oba abantu b'omu East baate message yabadde boogera ne gye batwala nga ndala nnyo, kati ne kireetawo complication wakati w'abawagizi n'ekibiina kya NRM nga tebamanyi ddala riri Rebecca Kadaga eyo speech gy'abawadde gy'asaanidde okuba nga abawa yennyini gy'ategeeza oba alina kintu kirala nnyo ky'ategeeza. Kati wano NRM weeyina otandika okweraliikirira omutima okwewanika. Lwaki? Kubanga Kadaga gye buvuddeko tujjukira bulungi nnyo yakola speech eya complain ng'agamba ye teyakkiriza na byava mu kakiiko ka byokulonda ke baasalawo era n'ataba mumativu era n'abeera nnyo biased era n'agenda mu maaso n'okucriticizinga Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era embeera yonna eyaliwo ng'eraga nti wano waliwo obutakkaanya sinakiini buli muntu yali alowooza nti Rebecca Kadaga yandiva mu kibiina kya NRM ne yeegatta ku kibiina eky'oludda oluvuganya era buli muntu kyabadde alindiridde. Naye wakati mu byonna bibadde bigenda mu maaso, Rebecca Kadaga yalabiddwako ng'agenda mu district Kamuli ng'agenda mu maaso n'okukampeininga ng'agamba newankubadde banziba ebyava mu kulonda sikkiriziganya nabyo naye nsazeewo neesigamye ku kibiina kya NRM era nga agenda mu maaso n'okukampeiningira flag bearer. Naye bye yabadde agamba nga bo bagamba nti teri NRM kudda mu Busoga. Kati awo ne kitabulanya ekibiina kino ekya NRM. Ekyewuunyisa Rebecca Kadaga yabadde atalaze egenda kuspreadinga njiri ya kuwagira kibiina kya NRM oba yabadde nga message ebagamba nti no temuza NRM mu kitundu kino. Kubanga Rebecca Kadaga ayina amaanyi kkiriza oba gaana. Bwebanga abawagizi be basobola okusomera ebbaluwa mu bbaasa okuggyako nga basirwa ekimala tebajja kuzza NRM mu Busoga. Oli ku Yugi Update Civic osinzira okuba ng'otuwuliriza watannatweyungako mbalamusizaako nnyo. Mwabali mu diaspora mbatumiddeko nammwe abali mu ggandalo lya wiikendi mukola kyamaanyi nnyo okubeera ku mukutu guno. Ku butambi bwe nnaatera okuteerako nga nkulaga Rebecca Kadaga amaanyi ge yalaze n'obunkenke bwe yatadde ku kibiina kya National Resistance Movement ogenda kubanga obulaba. Olabe ddala eno enjiri this preach yabadde egenda mu maaso nakusoolayo ki? Ekigendera kya Rebecca Kadaga waki yagenze mu maaso ne laala eno si kuba nti naagala campaigningirako NRM naye yabadde agala kulaga NRM amaanyi g'ayina eri abantu nti era abantu basobola omukkiririzaamu mu kyonna kyonna ky'asobola okwogera neekuba obutazza kibiina kya NRM mu Busoga. Kati yabadde ng'abagamba newankubadde flag bearer mwalonda mulala naye nze kino kyengezaako balaga yabadde agezaako okulaga abantu b'e Busoga nti ebyava mu kulonda siri mu mativu nabyo, so mmwe muli free okwekolera choice yammwe gye mwagala eiza okulonda opposition newankubadde mu kaseera kano tasobola kulaga nti asobola okuva mu kibiina kya NRM. Ekyo tekisoboka, tasobola kiragirawo ssaawa zino wabula ayina balaga mu nkola ey'ekimpowooze bo basobola okusomera message mu bbaasa. Saagala kukulisaayo nnyo, njagala mbeere nga nkuwa ku butambi buno olabe ekyabadde e Busoga ddala olabe nti gabadde maanyi ga NRM
oba maanyi ga Rebecca Kadaga babadde basanyuse nnyo olw'okuba nti yabagambye bawagire fulaga beera wa NRM oba babadde basanyuse nnyo mulaba yo waayi bye yabagambye batutte yo bye message yafunye ye Rebecca Kadaga message yabadde abuulira iyo message eyagenze mu matu g'abawagizi bino tugenda kubanga tubiraba mu mwaka ogusemberedde okutuuka ogwa 2026 gwa General Campaign sooka olabe ku Rebecca Kadaga n'oluvannyuma tuproceed. Weziweredde 3 ez'okumakya ng'abantu ba Busoga babembedde ku nguudo mu kibuga Jinja okwaniriza omumyuka asooka wa Ssaabaminisita Rebecca Alitwala Kadaga ku bikujjuko bye bamutegekedde okumukulisa akalulu ka NRM akali ekololo gye buvuddeko. Bano babadde bayise bivulu n'okusagambiza batambuza bigere okuva mu kibuga Jinja okutuuka ku nkulungo ya Amber Court okulina n'olutindo lw'Ejjinja. Omukazi abaire who can reason why and how nga kibando ekiba yes era twayigwira we ngomba wanatenga tujagituukiriza no Kadaga no votes abaire muntu wa NRM atenga n'abo opposition twena tulwanirira yabaire okulwa Busoga nga region ni Uganda okutwaliza awalala tumwenumikiriza mwino olw'ebyo ebingi byegyenga katukolera Kadaga aidenga agema kubyendegeresa engoma za Kadodi Musanyusa tezibuzeewo olwo ne bakunkumuka amazina kumpi kubagwa mbiwato. Ab'ebyokwerinda okubadde poliisi n'amagye babadde beetala okulambika abajaguza ababadde abangi ku mwasanjala ab'Ejjinja okudda e Kampala. Ng'essaawa zoolekera 6 ez'omu ttuntu Kadaga ayingidde ekibuga wakati mu kusaakaanya okuva mu bawagizi omubadde n'abakulembeze ba NUP. Wabula ng'ava ku nkulungo ya Amber Court okuyingira ekibuga wabaddewo okavuvuŋŋano ng'ab'ebyokwerinda bamugamba ayite ku luguudo Kiyira wadde ng'abawagizi be babadde baagala ayingire mu kibuga wakati. Oluvannyuma b'ebyokwerinda babasinzizza amaanyi era bw'atyo Kadaga abadde atambulira mu mmotoka enzirugavu ayolekedde ekibangirizi ky'omwoleso ogw'ebyobulimi ababadde wakuŋŋaanidde abawagizi be. Olukutta omuzindaalo Kadaga tabadde na bigambo biwoomu eri abakulembeze Busoga naddala mu bakyabazinga bwa Busoga balumiriza okumulwanyisa kubanga yabalemesa okubba ettaka. Abantu bwe balonda okutaba mu kabineti ya kyabazinga balonda bayiberere olutalo oluva n'abakoba ekisooka nti mulekeraawo okwiba amataka ga Busoga. Kadaga alopedde abalonzi nti eri ababaka ba palamenti abamuli obukiika ng'omwana anatta nnyina. Oluvannyuma Kadaga yeeyongeddeyo gy'azaaliwa e Kamuli awategekeddwa emikolo emikulu. Sulaiman Sebugwawo, Hakim Kanyere, NBS, Amasengeje. Nze kubayiza mubani nakuba kakasa nti kaliwo waliwo ebisibo byagwe Kampala eyo aye nabakoba nti kasita tukali balamu muteralikirira tukaliwo era tudako n'emirimu gyaife emirimu gya Busoga gikalikuwa n'egya Uganda gikalikuwa so bye mu maiso n'emirimu egyo so ndi kubasaba tumbe abayikaikamu aye nse olwala okwogera ku nsonga eziri kutabula Busoga era nga zisiza mu Basoga olutalo lutwalimu olw'okuntwala mu ofiisi ya sipiika Abasoga be bakozesa tebakozesa Baganda tebakozesa Abakyoli bakozesa Basoga era basanuka ino nti bakikoze balo owundi yalooza atijja kufa vice president tiyafuuka owundi yalooza atijja kufuuka minisita tiyafuuka bafiramu awo
n'ekindi gurupu yene eyo Kibalya Siwanyi Magogo Bwire Muuma Baroda Panado abo bonna abo ekisaana kino kyawere mu parliament ekisira kye bakolere Busoga bali mu kulwana ntalo kulwanisa omuntu mulala omulwa okulwanisa aze aye nga mwatu bekapa kulwanisa abantu obakola mirimu gyaimwe so ekisanda kiyire nga tuzakye tukoze awo wendi kwenda okwongera ku babona nsolo y'ebintu benja okwogera bigemagana n'obwakyabasinga bana muyidukira bulungi olutalo lwe twalimu okumala emyaka egisuka 6. Sikulisizayo nnyo mu bubaka obwo bubadde buwanvuwanvu naye kansubire nti no message ogirabye kati awo njagala wekkaanye olabe nkizi ki ekibiina kya National Unity Platform gye kiyina ku nsonga eno. Rebecca Kadaga webanje gye buvuddeko yavaayo n'akulisizazinga ekibiina kya NRM ne beetwala era n'ayasa n'ebyama ebimu kikirizo bagaana waliwo obutakkanya wakati w'abantu ababiri era ne message ekigendererwa kye kya Rebecca Kadaga kulaga bawagizi be nti amaanyi agayina era balonde gwasuubira mu mutima gwe bayinza okulonda kubanga Rebecca Kadaga tayinza kubakolera ebyo byonna byonna jjukira ye yalemeza NRM eno mu buyinza Mwami Yoweri Kaguta Museveni okuggyako ekkomo ku kisanja emyaka ebyo byonna Rebecca Kadaga yazenga abikola ebyokuggyako ekkomo ku myaka gy'omukulembeze gy'ayinza okuba ng'afuga eggwanga. Kakitegeeza ki nti yakyasimbye NRM mu buyinza oba Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza katayinza bakolera ebyo byonna byonna ate mune musasula mu bukyayi ne mulowooza nti nno agenda mu maaso naye n'okupreaching enjiri ng'agenda mu maaso n'okubawagira n'okubayirawo omubiri eyo yabadde message ebalaga nti Rebecca Kadaga ayina amaanyi era olw'okuba nti teyalondeddwa bannabusoga tebasuubira kulonda muntu n'omu wa kibiina kya National Resistance Movement. Kati gwe ow'ekibiina kya National Unity Platform kubanga kati gwe awo basigazaawo enkizi Rebecca Kadaga indirectly abeeranga kubidde pass osobola okuba ng'oyitawo mu busoga okuggyako ng'abasoga tebamanyi kusomera bbaluwa mu bbaasa naye ekyo ekintu Rebecca Kadaga kye yakoze kabadde nga kabonero akapresenting amaanyi g'ayina mu busoga nti gasinga ne fulaga beyala waabwe era yagambye bulungi nnyo nti ndi munyiike olw'okubanga ekitongole ekya Electoral Commission siri musanyufu na byavaayo naye wakati munyiike nsazeewo nsigale mu kibiina kya NRM nkyakyesigamieko nnyo ng'alinga kiwa sapooti naye ng'engeri gy'abyogeramu alaba munyiikaavu nnyo nga si mumativu n'ensonga ezagenda mu maaso n'akakiiko ak'ebyokulondwa oba ne n'akakiiko aka National Resistance Movement. Golowooza ki ekigenda okubeerawo
gulowooza bubaka ki bw'osuubira Rebecca Kadaga bwe yabadde preachinga ye bannabusoga banaalonda flaga bearer wa National Resistance Movement? Jangu mu comment section nkwanirizaako nnyo oteekeyo obubaka bwo. Oli ku Yugi Update Civic wadde osinzira obbanga otuwuliriza. Mbatumiddeko nnyo abali mu ggandalo lya weekend. Kansubire nti buli bintu bigenda bulungi nnyo. Mbagala nnyo, tujja kuba nga tukomawo. Mweraba.